eggulo twakutuusizaako emboozi eyabadde pulezidenti w'eggwanga lya Brazil Dilma Rousseff. Olwaleero nzikiriza nkutuuseeko engeri kitaawe gye yasisinkanamu nnyina n'okusobola okufuna obutuuze mu ggwanga erya Brazil. Oluvannyuma lwa mukyala Pedro Rousseff eyasooka okwabulira obulamu bw'ensi eno, Pedro Rousseff yava mu ggwanga lya Brazil ne yeeyongerayo mu ggwanga lya Argentina mu kibuga Buenos. Emyaka bwe gyekulungula yakomawo ku butaka mu Brazil era n'akola ensimbi ng'emirandira yagisimba mu kutunda n'okugula amayumba. Lwali olwo n'akyalako mu kibuga Uberaba ng'eno gye yasisinkanira ekiwala ekijuujulu ekyamuzaalira abaana abasatu okuli Igor Rousseff ng'ono munnamateeka omutendeke Delmavana Rousseff gwe twogerako kati ne Zana Lucia ng'ono yafa mu mwaka gwa 1977. Nakyala Dilma Rousseff yatandika okusoma mu ssomero lya Collegio Nossa Senhora ng'essomero lino lyali ly'abawala bokka era nga lyali likulemberwa basisita. Kitaawe bwe yamala okufa mu mwaka gwa 1962 n'aleka eby'obugagga obutabalika. Nakyala yeegatta ku Central State High School era ng'essomero lino lyali teriggwamu bwegugungo olw'abayizi abeekalakaasanga entakera nga bawakanya obwannakyemalira obuli mu ggwanga lya Brazil. Embeera mu ssomero lino yabagulizaako nakyalo ono nti eby'obufuzi mu ggwanga lyabwe tebitambula bulungi era bw'ali bamaze emisomo waakubyenyigiramu. Mu mwaka gwa 1967 ng'amaze okusoma yeegatta ku kibiina kya Workers Politics ekyatandikibwawo mu mwaka gwa 1961 nga kyatandikibwawo aba Brazilian Socialist Party. Bammemba b'ekibiina kino beesanga nga beeyawuddemu ebiwayi 2 era Rousseff n'akomekkereza ng'ali mu kibiina ekyokubiri ekya Command of National Liberation. Okusinziira kwa Apollo Heringa eyali akulira ekibiina kino mu mwaka gwa 1968 era nga yali musomesa wa nakyalo ono mu ttendekero lya waggulu, yagamba nti Rousseff okwenyigira mu by'obufuzi ng'omukyala akyaddirira okusoma akatabo ka Inside the Revolution akawandiikibwa Debre Regis omuwandiisi ow'erinnya era ng'akatabo kano kawaga nnyo nakyalo ono okwetaba mu by'obufuzi.